Hello, good morning. Balamusako bassebo ne bannyabo. Muliyo muti eyo mwenna abagiweereza abakakkalabiza mu mawanga ag'enjawulo. Nze Nnaalongo Nalubaale nze ntuuse nateera twogere ku nsonga eyokya eriwo anti abaana baawummudde. Abaana baawummudde kale nno munnange ng'abazadde tulina okuba nga tubaako bye tukola. Tulina okufuna obudde tutunuulire abaana abo kubanga eyo ku masomero gye balaga munnange abaana basanga challenges nnyingi nga n'emu esinga okuba enkulu mu zo y'ey'okuba nti mu baana abo tulinamu abaana abatali balungi. Kale nga bano bamanyi okudda ku bannaabwe ne babalondalonda ne bababbako engoye ng'ezo, abalala babasala emisale, abalala bamanyi okubamu enviiri ne babayingizaamu ebitambo. Kale omwana tuula naye mubuuze, mwana mukebere wano enkoto w'omutwe, wano ku forehead, mu mbiriizi z'omutwe, omwana mukebere mu kifuba, emabega w'ekifuba, mu bigere, yenna mukebere okakase nti taliiko misalesale gye bamusaze kubanga bino babikola naddala ku baana abagezi kati nga bannaabwe balaba they can't compete enough ne basalawo babaloge. Kale mu ngeri eyo ogenda okulaba ng'omwana abadde akulembera mu kibiina nga takyakulembera. Ogenda okulaba ng'omwana abadde omugezi okukamala nga somehow ayina by'amiisinga. Ogenda okulaba ng'omwana abadde omulamu atandika okulwalirira. Mu ttaamu ne bamukuyitira emirundi ng'esatu ena ate azirise, simanyi alwadde omutwe gumuluma biki, naye nga banne nga kwe kuli eyakimukola. Naddala abo be bavuganya mu bifo bwe kiba nti y'akulembera kati owookubiri ono n'owookusatu batera omusimbako so bwe basangibwa nga si balungi baba basobola omukola obulabe ng'obwo. So abazadde mbakuutira mufeeyo eri abaana abo mubatunuulire mumanye kubanga bino ebizibu ebimu bwe baba babikoze omwana tebirakirawo. Kitwalamu obudde okukiraba. Ne bwe kiba kitambo tekitandikirawo kukola. Kitwalamu obudde okukiraba nti kati omwana aliko ekitambo era kimugomosa. Kati gwe w'otuukira okukiraba baba baakimuteekako dda era ng'atandise kati okutawaana. Kati ate awo era kiba kizibu olwo n'engeri gy'osobola okkimuggyako eba efuuse complicated. Gwe yali asobola okukimuggyako wali nga mukoze emikolo emitonotono ate kati kiba kiyingiddemu ebintu bingi kasita kiba nti atandise okugomoka. So abazadde muweeyo obudde mutunuulire abaana abo, observe them, observe their characters, their health, their appetite. Osobola okumanya nti omwana ono tali okay, bw'atyo si bwe yali, something has changed about them, then n'osala amagezi in time. So ekyo njagadde tukyogereko abaana nga bwe bawummudde tulabike nga tukikwasaganya mu bwangu ddala nga bwe kyetaagisa okusobola okubataasa embeera ezo ez'obulogo ezitambulira mu masomero. Kino togenda kukyewala kubanga n'abaana b'abalogo basoma. Omwana ajja kujja eyo aloge munne si lwakuba mukadde we yamutuma n'amugamba nti genda obaloge. Naye ayagala kukola bye yalaba taata akola, ayagala kukola bye yalaba maama akola, alabe oba naye bikola. So ajja n'amukozesa nga raati ye, laboratory rat. So n'amugezeresezaako okukkakana munnaye nga bikoze ate ng'abigeresezza ku munne ate ng'oluusi talina na nsonga gy'awa. Kubanga abaana bano oluusi they tend to be jealous. Omwana ono he's from a well family kwegamba ayina buli ky'ayagala, ayambala byakabi, trainers ayambala za bbeeyi, pen z'akwata za bbeeyi, yenna ali awo abakinako, ayinza n'okuba ayina essimu bo ze batayina. So for various reasons n'aba nga abaako obulabe bwamutuusaako. So I suggest mutuule mukebere abaana abo bulungi
bwe kiba kisoboka mubatwale abaana babambululeko, babanaazeeko, babaggyeko ebyo ebibatambulirako, mpozzi n'okubaganga. Abaana babagange kubanga munnange ensingazi tosobola kubeerawo buli budde kulaba ng'omwana ono tatuukibwako bulabe naye bw'aba agangiddwa, babeta osobola n'okumwanjulako mu bajjajja bw'oba ng'omuntu amanyi bajjajja obulungi, n'omutwala n'omwanjula nga bajjajja ono muzzukulu wammwe nsaba mumukuume, mumulabirire eyo yonna gy'aba atambulidde abe nga tatuusibwako bulabe. Of course bajja kukikola n'essanyu lingi kubanga ggwe oba obasabye. Kale tubaagala nnyo, akuume atakuumira mpeera weewaawo.